bulaaya emizinga giri egikuba ewala egy'omutawaana ate nga mizito gye bayita tomahawk baagala okugiguza amawanga aga bulaaya then g'amawanga ga bulaaya gagitwale munda mu ggwanga eriyitibwa erya Ukraine olwo nno babe nga basobola okukuba eggwanga lya Russia kigambibwa nti Amerika obusungu ebujjako kuba nti Russia agaanye okkumya olutalo kakati bayagadde bamukange ne Tomahawk cruise missiles basobola okulabika nti bazoganya omurasha butereevu nnyo nnyini ddala twategedde nti emizinga gino bwe ginaaba deployed singa kibaawo nga giri deployed munda mu ggwanga erya Ukraine kitegeeza nti baba basobola okukuba ekibuga ekiyitibwa Moscow ajjukira nti girina obusobozi obw'okuba mu kilometers 2500 giri very accurate gisobola okubeera egy'omutawaana kyokka era ekigifula okubeera egy'omutawaana ennyo kwe kuba nti bw'ogisibako nuclear bagiyita D version y'emizinga Tomahawk D version eya nuclear kakati twategedde abarasha ebigambo ebyo tebabitutte mu ngeri ya lusaago era batandise okwebuuza ebibuuzo baani abagenda ogironkinga bagenda kugironkingirawa jjukira nti emizinga gino giri jet powered basobola ogikubira ku nnyonyi oba basobola ogikasuka nga bali wansi oba basobola ogikasukira ku mazzi Russia etandise okunoonyereza singa gijja bagenda gikubirawa kakati baba Russia balowooza nti Ukraine terina busobozi bufaanange mizinga gino okujjako ng'eyambiddwako amawanga kati Russia egamba nti tukimanyi nti amawanga ago agali kabwanango ne Russia gegajja okukozesebwa mu kulookinga emizinga gino ne baba nga basitukiddemu naawe tutegedde nti abasajja bayitibwa abarasha bagambye nti bwe kiba nga bwekito bwe kigenda okuba enegenda kubeera a very big escalation bakirowoozezzaako ne bagamba kakati tuba tuleeta oleshiniki omuzinga omupya ogwogeza buli muntu obwama gwe bayita oleshiniki abasajja bayitibwa abarasha tutegedde nti bakiteeseteese Vladimir Putin ne basajja banne abakulembeza bakambwe bannamagye bajenero mu magye g'eggwanga erya Russia missile forces bakakuba mizinga abarasha bategezza ne bagamba nti tebalina option endala singa amawanga gano aga Bulaaya Bangereza Bafalansa ba Germany Belgium Netherlands Denmark Norway Sweden Estonia Lithuania n'abalala singa bakemebwa ne bagenda maaso n'okuleka nti bakwata zi Tomahawk z'omu America ne bakuba nga bayambako Ukraine eggwanga lya Russia ligenda kuba teriyina option ndala yonna okujjako okukwata ku kyokuwanyisa eky'omutawaana kyokka kirobe abarasha bwe baleeta oleshiniki ne bagiteekaawo owa Tomahawk toyogera ampuliriza kankikuddiremu bwe bakugamba nti omurasha adeployinze omuzingo ogwo gwe bayita oleshiniki omupya bw'obanga oyina gwa America gwe bayita Tomahawk osirika n'osirikira ddala ebbanga lyonna tosobola kwogera nga Russia edeployinze oleshiniki oyo mulala Russia omuzinga guno gwe yakasabuukulula egamba nti gujja kwenganga amawanga nga takozesa na nuclear amawanga gonna aganaagezaako okozesa Tomahawk oba ekyokwonsa ekyobulabe eri Russia egamba nti omuzinga guno guyina obusobozi okudduka ku speed eyitibwa Mach 10 kitegeeza nti ze kilomita 2.3 buli sekendi ompulidde bulungi omuzinga gwa Putin guno gumu gubayita oleshiniki gudduka emirundi 10 okusinga speed ya sound bakiyita Mach 10 era kitegeeza nti currently ompulya bulungi awagira America gwe ayina Tomahawk currently essaawa eno omuzinga guno engeri gye guli nti mupya there are currently no ways of counteracting this weapon tosobola at least at the moment
maybe mu maaso eyo wabula akadde kano tewaliiwo sisitimu egubaka oleshiniki kubanga mupya tebannaba guyiyiza era juzi Russia bwe yagukubye ku Ukraine yabadde egezesa sisitimu z'Amerika eziri deployed mu ggwanga eryo omunene ne gye bayita the Patriot balabe gukwatibwa oba tegukwatibwa kati we can confirm nti oleshiniki tebagikwata ate edduka nnyo sekendi zikumi no eba sekendi emu yes kilomita 2.3 kitegeeza nti ebibuga ebya Bulaaya mpuliriza Putin asobola bikuba okuva ku launch site okuva ku launch site bisobola okubwa waliwo launch site bagiyita eri mu katundu bakayita Astrakhan kasangibwa munda mu ggwanga erya Russia juzi gye bagulonchingidde era kyagwetagisa eddakiika 15 kilomita 1000 zemmero 62 kilomita 1000 zibe eddakiika 15 muba muli butoola guba gukutuuse nga gukubuuzaako nga gukuleetedde ebibyo okuva wa Putin nga gugamba nti osiibyeyo otya wasuze otya oli otya nga n'ettaka bwe liyuguma nga ne musisi bw'ayita gwe bayita oleshiniki eddakiika 15 kati ekibuga London ekibuga Paris ekibuga ekiyitibwa Munich n'ebibuga ebirala Brussels Putin abawa eddakiika 10 zokka 8 ku 10 aba abakubye agamba nti aba abakubye 8 ku 10 kati ekisinga okuba ekizibu bagambye nti amaanyi gaago gali mu misinde emiyitirivu Abarashu baba bagutaddemu kibannange ekintu kidduka oleshiniki adduka okusinga ekintu ekirala kyonna kati mukuba nti adduka nnyo kyabulabe adduka nnyo mu ddakiika tunaba kumaze ate sisitimu eziriwo tezisobola gukwata ekyokubiri nti tegukwatibwa nga bwe nkugambye bajja kwetaaga abazungu okuddayo mu makolero baguyiyize baguyita oleshiniki kakati amuli agava Russia tugenda kweyongerayo nesofage tulina okuva Russia gategeezezza ne gagamba nti akadde konna gigenda kubeera deployed emizinga ejampuliriza egy'omutawaana singa Tomahawk ez'Omumerika zinaakozesebwa naddala amawanga nga si Ukraine Russia egenda kuba terina option endala okujjako okukwata ku muzinga ogwo ogw'obulabe ogw'omutawaana ogw'ebbeeyi omupya ogudduka ennyo ogutakwatibwa abasajja bayitibwa Abarussia kwe bagenze maaso n'okuleka nti baleese gye bavuddeko. Великой Победы! Ура! Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo wabale nnyo okuleka nti otumbudde wonna wooli akadde kano kennyini naye nga nkujjukiza kampani ya Alaska International basangibwa wali Lubaga Kampala bakakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru w'eggwanga beetaaga mu bwangu ddala abakozi abalenzi 200 ngenda kulaba ng'abakirinas mwetaagibwa mugenda kukolera munda mu ggwanga erya UAE ekibuga ekiyitibwa Dubai kampani eno ekuwa okusula ekuwa accommodation ekuwa entambula ne medical insurance so ngera bakujjukiza nti nammwe ba security guards abasobola okukola nga ba security guards 100 mwetaagibwa mugenda kutambula mu bwangu ddala amugenda mu ggwanga eriyitibwa erya UAE ekibuga ekiyitibwa Dubai ba security guards nga mulina experience n'ebisaanyizo Alaska International ebeetaaga interviews genda mu maaso genda ne passport y'omanye n'ebisingawo bali wali erubaga ate nga bamaze ebbanga nga batwala abantu ebweru w'eggwanga ba security guards ne bakirinas abaana ab'obulenzi Alaska International ebayita eri Lubaga wali noti 7 mukaaga noti 316 noti 7 noti 8 7 mukaaga noti 316 noti 7 noti 8 7 mukaaga noti 316 noti 7 2 nkaaga mu mwenda 9 mu 4 kinana mu mwenda naye kujukiza Super Nursery and Primary School ere somero dene boarding riva ku kibiina ekya nursery ba ku kibiina ekyomusanvu bali wayonjo environment esande okubira mu mwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi ne bamwambaza bulungi bali seta kilometers 16 zukango ove Kampala batuukirire bajja ko bikanti munnange bakuyambako okusomesa omwana ku noti 7 nya noti 977
977 178. Pure Herbs Clinic bali Chebando bayita gwo omwami yagazo prostate olina prostate enlargement office omusugu gye gugesibubuka mu kawago bakwedde ekyupa ya prostate Herbs ku mitwalo 4 n'ekitundu ate nga balina promotion bagise Independence Bonanza dose bagisaze bay kati ya mitwalo 4 genda bakujjanjabe ku mitwalo 4 bonna botuuse ku ddwaliro emitwalo 4 n'ekitundu nga kuliko ne delivery bagambye nti prostate Herb weeri omwami nga office amanya agesenga gwamu n'amavubuka baletedde ekyupa empya ejja bayambako abezanyiikiriza ate ne ku nsonga ya size bagiyita alpha weeri egenda kuba ebayambako nnyo abaami batowanzibwa infections n'abakyala mugende babajjanja ulcers Herbs weziri omugongo nyingo osanyala ania byonna bwe biri bagenda kujjanjaba ekyebande mabega wa butaba supermarket we bali bagambye nti Independence Bonanza egenda maaso ku mitwalo 4 ng'ogenze ku ddwaliro emitwalo 4 n'ekitundu ng'eddagala bali kuleetedde wonna wooli mu nkola ya delivery. Pure Herbs bali ku notu 75 298 2441 075 298 2441 077 bannafaabo nga obafuna bulungi katujje tumalirize ebya oleshiniki ate mbabulira omuyisirayiri mbagambye nti bakomando emmere zibadde zinaatera okuyingira Gaza bazisazeeko ababaddeko ne babateeka emikono emabega tukomawo. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Trip on your phone. Booster. Trip on your game. Booster. Trip on your data. Booster from MTA. Booster. Trip on your movies. Booster. Trip on your downloads. Booster. Trip on your GBs. Booster from MTA. Booster. Kubisamu amasanyugo emirundi 3 ne MTN Booster. Bando ya data eyannamaddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga *222# oba kozesa my MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda funa amaanyi g'okuwangula ne MTN Momo. Buli omu kati asobola okufuna omukisa oguvaawo ne milioni 10 buli wiiki. Tulina okukola kyangu nnyo. Nyiga *665# oba okozese Momo app okusasula okusiga ensimbi kw'ossa n'okukola buli kimu kyonna ne MTN Momo okusobola okubeera omuwanguzi. Gy'okoma okukozesa Momo gy'okoma okufuna amaanyi ag'okuwangula. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda. Fungize tukole 2025 Wapal of Africa Radio akubye kode kati tusubwa ebigambo ebikuzaamu essuubi n'okutendeka ku nzirukanya bizinesi ez'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Haji Nsubuga Ismail munno mukulunda okwamagoba kati nno nabwe kityo nkwaniriza ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'ekumi mwaka guno gwennyini wali ku muzikiti omunene Gaddafi National Mosque nkwaniriza ojje tubeere nga tuyiga tukoze tutya ssente nga tuyita mukulunda enkoko ng'osinzira ddala mu kafaaka akatini ennyo wooli naawe ng'osinzira ku faamu y'ennene naawe alina akasente ko kali eyo kakukulidde jangu tukulage w'ogenda okukateeka
inshallah obeere nga okola mu ssente. Olunze bigaanyi jangu tukuyigirize biki ebyagaana biki ebyakulema okubeera nti okola ssente mu kulunda. Owaaye tolunda naye ate era oyagala okukola ssente mu kulunda, naawe jangu tukuyigirize okoze otya ssente nga tolunda nkoko naye ng'ate oli mu bizinesi y'enkoko mwawe mujja akasente. Inshallah jangu ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'ekumi ku Gaddafi National Mosque inshallah obeere ng'oyiga ate n'ebisingako awo. Tukole 2025 Wapolo of Africa Radio wakubera ku Kampala Conference Hall ku Gaddafi National Mosque gine kusoma 12 October 2025 kuyingirira mitwalo 2 gyokka wefunire tiketi yo katikati obutete bunagwayo wano ku reception ya Wapolo of Africa Radio oba ku AK's Lemke Book Center tosigalira nga babega. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo tugenda kakati wali ngenda batwalako wali mu liyanja Mediterranean Isirayiri bagambye nti ebikoze era nga bulijjo bakomando balina kye bakoze wabula kankujukize nti President Majorini Sajji wa Mulembe mwekwate awomesa emigaati okamala ali mwekirisa ekizimu omubira bagenda ku mikolo mwekwate n'amababbeekeri kubanga akekereza n'ofuna amagoba agawerako mufune maduuka ne supermarket ezikuli okumpi mu kikuubo genda okukyapa General Enterprises opposite Nambusi Arcade ojja kubaata omufuna bulungi. Salamu Banka bagamba nti bakuleetedde akapya ye visa card takwetagisa kuba na account mu Salamu Banka gwe musuubuzi ogenda kuhijja omula oba weetaaga kusasulira bintu ku internet kufuna visa prepaid card yo one okutawana ne cash okugifuna kyali leta bya Salamu Banka bali ku lwenzo likoti mabega wa High Court oba kubi ku notice 323 notice 323 WhatsApp eri noti musam notice 38888 Salamu Banka erungamizibwa banka enkulu eya Uganda songa sente z'abakasoma zibaterekayo zikumiwe ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 12 kakati gwe munafaaleyo ng'amannyo gakuluma gaguba galimu ebituli bosayo ekinyogogo oba ekyokya gasanyalala bosanya bino biva mu lusayisa yogaliza ku ludda lumu owunya akamwa tukujukiza nti kakati osobola okusensa nana Habo mouthwash eddagala etuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amannyo eza buli kika wegendereza abafeete bakuguza kapa mu kutiya kakasa nti oguze nana Habo mouthwash nano ono yakakasibwa NDA kitongole ekiba eddagala mu ggwanga ate ng'ojja musanga mu pharmacy ne droga shops zonna gwalumu omutwe musujja magulu mugongo oba gwafuna omuliro mubiri nga weebase ekiro obulumi mu nnyingo wekwata eddagala erya Chokomil ligenda kwongera amaanyi masirikale ab'omubiri balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo. Chokomil yakakasibwa ekitongole eky'ebya eddagala mu ggwanga amwetaaze musange mu pharmacy ne droga shops zonna okwetoolola nate eggwanga. Nkujjukiza Uganda Halal Bureau ekyo kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba nga biri halaali akuleka ebyokulya n'ebyokunywa owa kampuni baddamu okuyita bagamba nti batuukirire basobole okukakasa byokulya oba nga biri halaali. Genda kussa Apple Kagwa Road watandikira Ploti 2 Dairy Gardens bulijjo bakujjukiza nti kozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halaali kebera kyogula oba nga kireka akabonero aka Uganda Halal Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halaali kiri mu lulimi Luwarabu okuba ku nooti 4433561 oba nooti 558 52 nooti 11 Uganda Halal Bureau ojja kuba bafuna bulungi songa Umma Consultancy Company ene company yaliyo estate yakakasibwa mu kugula sako okutunda ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakutegeeza nti balina ploti wali emukono ploti basazeeko ebitundu 5 ku buli 10 ploti eya 5 ku 5 gifune ku milioni 10 zokka ploti ya 5 ku 10 ya milioni 20 ploti ziri kumpi ne tawuni ey'emukono ate nga bagamba nti otambulirawo nusu 10 genda ku ofiisi zaabwe wali emukono okumanya ebisingawo oyinza n'okuba ku nooti 558 28874 nooti 758 288 74 bannaffe abo obafune bulungi
nga tugenda okuddeera mu ddwaniro kkiriza nkujjukize ba BF Suma ekitongole ekyo kiva munda mu ggwanga era America balina eddagala erigenda okujjanjaba bajjanjaba sukaali pressure ulcers prostate infections n'endwadde endala balina prostate lax capsules weeziri zigenda kuyambako okuta omwami gwe atawanza prostate omusiro ogujja bagwesiba essenge kikalubye atukyalina maanyi ag'obutonde empekezo okuva mu America capsules eza prostate lax okuva mu America zigenda kuba zikuyambako balina pure and broken eyo immune booster ejja kuyamba okuma omubiri nga guli strong nga tomala galwala Michael Twezo emisuwa ate nga bagenda kukebera ebitundu eby'omubiri eby'omunda bakujjukiza nti wiiki eno yonna basaze ebbeeyi y'eddagala genda bakujjanjabe eddagala lya Kimerika liri 100% natural and pure genda Kampala Road opposite posta mu South Days waali yogera naye bakuwa eddagala ery'Ekimerika BF Suma Uganda mu South Days ali kunutu 749 9 85 35 079 9 85 35 079 18 12 aba BF Suma yeso jja kuba ate obafuna bulungi nnyo nnyini ddala era buli kimu kijja kuba kitambula balabala genda bakujjanjabe katugende maaso n'eddwaniro. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo abali ku Volta Electricals wali Kirekabira bangambye nti mutaddekawo muzindaalo ebweru mwebali nnyo kuba nti mutumbudde Kirekabira eyo ebeera Busiro East okitegedde eyo ebeera Busiro East eyaani eya Walukagga eya Seggona eya Kiyimba enkya temutuwona Busiro East gwe nkyabeera ku leediyo owulire sitwagala magambe sitwagala gamba nti ate muntu ayinza okugamba nti NUP yawadde Walukagga yasinga okuba ne gulawundi nakino twagala tukakase simanya Seggona aluddewo omusajja mukulu amanye oluzungu amanye amateeka toyinza kukwata muyimbi n'omutwala mu palamenti okay fika tugende ku gulawundi ate ffe tulaba balonzi Kiyimba weni alemu kakati bano kasabala agenda maaso n'okweyawulamu olwo Kiyimba bamaze okay kati minzaani enkya Busiro awo mwebale tuwuliriza abali mu Nakwadde abali mu Nakabugo abali Saideri Ezebulenga abali Boloba mugamba mutya abali Kikaya abali Bulenga genda Nsanji abali Kitemu abali Ebuddo Kyengera mwenda mu Busiro East constituency mwawambya amawulire twakkiriza gonna gali awo kati magambe nti naffe engeri gye tutapowa ogenda kuwulira Pal FM. Now badde mazo babulira katumalirize eddwaniro tuddemu ebyo wabula magambe nti Russia ebintu ebyabwe byebyo ensonga baagala nnyo okuzimalira ekyo nakibabulira bano abawagizi ba Russia Imam Kiza Kasule ku masjid ya Wandege ye muwagizi wa Russia ebyammwe byebyo era bwe bategedde nti Tomahawk ne bagamba okay Tomahawk gwe bagambye nti baatiddemu yadde ani yakulimba abo tebatya tebakulya ekinusu omurasha tatyangako lutalo at any cost murasha tatya lutalo ojjukira luli olwahitira lweyabalumba bafiirwa miliyoni zinya abarasha naye bakola comeback beekuŋŋaanya ne baluwangula kati omurasha asobola okuwangula olutalo at any cost ne babafiirwa abasirikale emiliyoni 10 bwe baba nga babalina basigala baluwaana paka nga baluwangudde be barasha era bw'owulira amawulire nga gawandiika nti Russia efiiriddwa abasirikale bangi tokirowoozangako nti ekyo kisobola obbajja mu lutalo nedda
buli bafiirwa omusirikale bafuna maanyi gongera kubuuka mirambo beebo. Kakati mbagambye nti bwe bawulidde nti zitomahawk ziyinza okujja nga bo abalina okulwana mu DNA yaabwe balowoozezza mangu ne bagamba tuyina ki Oleshinik ne bagamba kale katusirike mugeze muleeteka tomahawk mujja tuwulira kubanga beebo bulijjo nkibagamba wano nti bo tebaagalanga okukuwangula olutalo ku mmeeza nti bawangudde olutalo nga lwakuteesa kulwana ekyo kyekyabwe. Kakati ensonga lwaki nti balowoozezza ku mizairo gye bayita Oleshinik bagamba nti singa gana